Honorable Lutamaguzi ajoyinize NUP. Bobi Wine amwaniriza musanyu. Lengera Bobi Wine nga atuuka munnange ate ku kitebe ekya NUP. Bingi bye nnina maaso awo era nga ngenda kubeera nga mbikuwa saba tugende mpola. Video gimpe like kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikole ddala. Kakati nno ngenda kubeera nga ntandika munnange ate wali ne Bobi Wine ate mu maaso awo njike Spice Diana kw'ossa ate ne Fiki Fameka. Kakati nno ntandise munnange ate wali ku kitebe ekya NUP era nga olunaku olwaleero babadde munnange ate ku kitebe kino era nga munnange wali Honorable Lutamaguzi munnange ayingidde munnange ate NUP bamwaniriza munnange ate mu ssanyu naye nga kansooke nkuwe kano akatambi nga Bobi Wine awo abadde atuuka ku kitebe era nga boogezako okulaba awo. Wekiri kanso wange era nga ku sayidi y'emu munnange olutuuse wali nga munnange bikyagenda mu maaso wali Honorable Lutamaguzi naye munnange n'ayingirawo awo era nga Bobi Wine amwaniriza munnange ate mu ssanyu. Amwambazza enkofiira era nga boogezako munnange ate okulaba akatambi ako naye nga bakira obwedda ekifo munnange ate kibadde kyetooleddwa ab'amagye nga boogezako okulaba ekifaananyi ekyo munnange ate obunkenke bubadde bw'amaanyi ku kitebe ekya NUP esayidi eyo era nga munnange wenkoledde vidiyo eno kakati nno wabaddewo munnange ate akatambi akabadde katambula. Ajjukira nti nno wabaddewoko n'abazze munnange abavudde mu kibiina ekya NRM. Mu bino ebya NRM muli eyo naye ffe tuli eno twokya bitishaati byammwe tuli mu biyuza mwandibadde mwanguwako ne munona bitishaati byammwe ate nalabye mukimanyi bino ebya NRM babyababiri ate mulowooza tebitaanse okwegana kala yaabyo. Nalabye kino kinnamyala ekigamba museno to protest vote ngate mulowooza tekikubisizza tishaati ya Lwedi akigitaddeko Museveni. Kati nabo bambala Lwedi tebakyayambala yero. Nabo bambala Lwedi era agenda tali kugamba yo Lwedi kala yaffe. Nange bintu mmwe nenze kyeteesa kiri eki amanyi Museveni naye ayambala kiyero ayambala kisaati kati naye mukubiseyo ekisaati nga kya Lwedi mumugambe manyi jajja ebintu byakyuseemu kati twambala Lwedi mumuwe ekisaati nga kya Lwedi mumuwe n'akakofiira ajja kunyuma bulungi ngamba kano atayo akaffe mukamuwe nako akateekeko mumugambe jajja kati bana abantu ekyo kyebaagala ya naye nga mujje munona ebitishaati byammwe ffe tuli mu byokya kubanga tetwagala nabbirabako waffe tugenda kubyokya ebitishaati byammwe. Ate nkutegeezeko nti ne Fiki Fameka ne Spice Diana beeguddeko munnange mu katambi esayidi eno era nga ajjukira nti n'omwana muwala ono abadde yakata oluyimba nzugulawo era nga beeguddeko kaawo just ne bakolamuko challenge ne mwana mulenzi munnange ate ono Fiki Fameka anti okimanyi ekigenda mu maaso nti no Spice Diana ne Fiki Fameka kasita beegwako tewabeera munnange ate asala era nga boogezako okulaba bambi nga bakola challenge eno mu luyimba luno olwa Spice Diana ate munnange nzigulawo. Oluyimba luno nno lukyafuuse munnange ate ensonga oluyimba olwo lwa Spice Diana enzigulawo lukyafuuse ensonga ku mikutu egy'enjawulo munnange ku TikTok abaana balukolamu challenge nnyo nga bw'okiwulira munnange esayidi eyo naye nga bwe nti wenkoze era ndowooza olabye engeri gye babadde bambadde bambi babadde ate bashayininga wali ne mwana mulenzi munnange ate Fiki Fameka ono ye ayambala naye nga bwenti wenkoze kakasa tino video jimpera like kosa tino kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala
katono nnyo bwe nti.